soke tugenda maaso yesawa natenga bulijjo gwe wenooteekateeka okwanjula okola omukolo gwa mbaga gwa happy birthday kakati omukulu bakafulu b'okukwata ebifaananyi bamanyikiddwa nga Bumala Studios bakwasa omukolo gwo bano batendeke ate nga bateeketeeke bamanyi bwe bakola bakwatira omukulu anti ebifaananyi ne bivayo nga birungi ddala kakati gwe wenna yeetaaga okuyiika nti omanya ebisingawo ku Bumala Studios bali ku ssimu 0742772000 basangibwa ku Mabirizi Complex level 3 room 15 twonoona mukolo gwo gwa mbaga mu by'ebifaananyi Bumala Studios abimala Bumala Films yesawa natenga bulijjo kugambye omukolo gw'embaga gukwase Bumala Studios bakwatira ebifaananyi eby'omulembe. Preserving special moments. Yesu ke tutandika butandisi banaffe aba Skylight batusizaako atenete Son of the Rich mwana w'omugagga ye firimu etandise nate tugenda maaso mpolampola ate nga yawandiikiddwa Boniface ekyatandika butandisi kale no mu kutandika tulengera aji aba agenda nagawa emuli mutya gyetulisewo alaikum salam oldakowa mune mbadde ngendako saidi zenu ngenda kubya gulugula byakozesaka munange ndabyo onyiridde nenga nkubuuzeeko mu linnya lya Allah si wabi kani ngasooka mbuuza amannya ge nze naani wa Nakabulu nga agenda maaso bulungi yo Nakabulu yeeyogerako kakati ogenda okweregereza Nakabulu talina mwami kati ekyo kyaleetera aji okwogera ng'aserengeta kati engeri gy'otalina aliyaka nga teri poliisi nze mbadde njagala mbe munange kati tukoze tutya enamba njitunda enamba y'essimu ye simu enagula ngule munange ne layini nate omuntu agisaba akitegeera Nakabulu amanyi bizinensi aji oli muntu mukulu enamba y'essimu eyo nagulangule munange kati nzo gigabira obwereresi kyabwenkanya sawo minzaani ajo obusiraamu bugamba sawo minzaani kati nga mugamba mpe enamba y'essimu kale nzikusindikira ni apaana wamuweera enamba y'essimu aba afunye enamba oba weewoze bizinensi tebagiwola eyo yamala n'agyogera omanyi nno munange yaba maama bano efundikira ekoze yesu ekyatandika butandisi kale kati gwe yajo oli waawa bw'oyita ku muzikiti guno ogwa gundi ototuuka eri emmanga mu gundi wo namba awo naye era w'obuuliza agikamadda kati aji yani banange osanga gwe kasitoga aji kukyalo kuno aji ndikomu abala bonna baagala kuba ba aji naye aji ndi omu aji babeera bangi neze mba nali manya aji nga mubeera bangi buli ayambala enkofiira aba aji olaba ne wangu wano waliwo amanyikiddwa nga aji nga nze ekyatandika butandisi firimu yaffe eno egenda maaso emanyikiddwa nga Son of the Rich omwana w'omugagga kale nno omwami ono ekimufula okuba ni haji kugamba alina ebintu bingi musajja mumanyifu w'amaanyi sente diriwo kati n'ebintu bingi olina okuleka ndi okola ki weegendereza subira tujja kweyongera kati yamugamba nsiwali buzibu nja kuleka ninziramu nkulabe kale naye tonimba haji ebyekyayo sibyagala oli muntu wa ddiini mu ndabikayo Nakabulu era tujja kumiti nga mugago tofaayo saa yonna nja kulaba kuba saagala mbe gakubira essimu ogano gikwata nja gikwata ate bwe mba nandibadde sigikwata lwaki nandibadde njikuwa nja gikwata kale aji naye aji nkulinze bamubanja gwenfunye kati nga mugamba kyonna ekinaabawo nze nja kuleka ninkulaba kale mukwano omanyi n'ebintu by'ensi bizibu bino Nakabulu okula okutuuka awo nga talina muntu agamba ssebo ekyo nakyo kyewuunyisa era kimaliramu ddala amaanyi
naye ate oluvannyuma ennyo musajja mukulu ayitawo ye Haji ono atuuka gye yali akolera emirimu gye musajja avunaanyizibwa nnyo. Kale nemugamba n'ebintu nga mubikola bulala, ebintu bino mulina okulikani mubikola bulungi nnyo. Kati ekiriwo atandise okugenda maaso n'okulikani alaga ebyobugagga byalina, atandise okulaga ebyobugagga byalina. Kati yabadde agenze okulekani alambula ettaka, alina omukyala gwe yalabye, naye omukyala yamusanyusizza nnyo ekitali kibi. Kuba munange abakyala bano bimuli kyova olaba balina n'amannya aga Salima ekitegeeza ekimuli. Kati agalabe ng'omukyala ono amusembeza ku mutima gwe, newankubadde Haji ono omugagga, omanyi omukazi omwagala kirala n'okumusembeza ku mutima n'ekyo nakyo kirala. Yaŋŋambye Nakabulu, omukyala ye Nakabulu ajjukidde erinnya era gyalabye leero omukisa gw'alina si kyangu okulekani ozuula omukyala omusiraamu. Abakazi baabwe omusanga nga musiraamu naye ng'oluusi musiraamu ow'erinnya. Kati agenda maaso awawooda nga mugamba ebisigadde genda maaso obe ng'obikwasaganya. Haji ng'asituka Haji kwaba kwali bo yeeyongereyo. Haji tetufunye ku alawense. Alawense sooka oleka okwogera ku kyalawense ngenja kulaba oluvannyuma. Haji agala ebyobugagga bye byonna bibe nga bigenda maaso n'okulekani bitegekebwa amannya ge bulungi nnyo, era yagala bikeni abantu be bonna bonna babeera nga ebintu byabwe biteekeddwa bulungi. Kati aba ali awo oluvannyuma nga wayiseewo akaseera, Nakabulu waliwo omwami amugwako nanga bannange naaka waawe Nakabulu waddawa ye Nakabulu Hanifa kati nga mugamba ne banenga onyirira bulala. Embeera eno munnange yamukyusa nnyo Nakabulu ono. Kati yasooka nambuuza wa gye yali yabulira, namuga munee nafuna ebizibu byankanyuga gye byankanyuga, nagezaako nnyo okulekani nkunoonya naye nga simanyi wenkujja. Ebizibu binzunzizza ensene bakibooko bye bayita ebizibu challenges. Kati nga mugamba nga ne bwenkunyonyola toyinza kasa ne byegamba ge mazima. Olaba wano neefuula mugumu naye nga naye nje bukadda n'enzigwayo. Ebizibu byo simanyi nawe mbitandikira oba oyagala obiwulira. Saagana bantu batwala mukubu bajja tujja kuswala. Sooka ogendabe ng'ekiyinza okwewuguma buli ndaba amaaso gali ku ffe. Efirimu egenda maaso. Omukyalo ono bizibu ki byagenda maaso n'okulekani byannyonnyola era ng'agamba bimutuusizza awazibu. Efirimu egenda maaso. Ano munnange ogenda okwetegereza Haji alina abantu batambula nabo. Haji nno musajja ayinamu ku ttooke era si ye muntu gwajja ng'olabika okuba n'oyisaayisaamu amaaso. Kati yamugamba ninasaze okulekani ngenda maaso ne kino kyonna kye tuli mu kukola. Njagala embeera eno tube nga tugikwasaganya bulungi. Njagala olabe waliwo gamani bawandiika ne wano baleeta kamera. Bino si bya twawandiika era Boniface be bali mu kintu wali okubagira banakani bali codinga Boniface anti mbani n'okukuma documentation. Kati kino kye bayita okulabikani ekyo kyonna kyonna ekyaliwo kikuumiddwa mu kulabwako visual. Si bya bbaluwa ndi ate gisome ate mwagijjawa kino kya katambi. Haji ng'ayogera Haji byagenda maaso n'okukola erudda eri bye tulengedde ebirabika okubanga akuuma obugagga bwe ku butambi nazzi kuno nga bawandiika era oyo yenna omugagga waba awandiisa ebintu eby'obugagga
abiwandiika n'abantu beyeesiga omuli baloya n'abalala naye ono yafuna bakwata butambi tosobola kwaga kakati okudde wa Nakabulu anti saasooka mubuuza nze ng'omukwano gunzibye amaaso nga Nakabulu annyonnyola alaga yafuna obuzibu yagwa ku musajja omusiraamu gwe yalowooza okuba ni musajja wa mazima naye Haji ono yamuddukako olwana okulabikani amufunyisiza olubuto njagala olabe lweruno agenda maaso n'okulyako mukwano gw'ebizibu bye kuva olwo siddanga muna Haji okuva le yamulagalaavu wonna wawulira ng'okyamuse yadde Haji yankyamusa nnyo munaye mwana gwe simanyi na bwe nkyogera oba kino kye bayita kyamucation naye munnange na buli wentula mpulira nti abajja tuwulira bulungi nnyo kati so omanyi ensonga zange ozimanyi Haji wuuno benina agenda maaso Haji okitegedde bulungi wafuuka wa Luganda gyendi ebintu bino twagala bireeta mu muzannyo ye Haji njagala olabe tena kapapula ate ofaayo kasa byonna ndi mu bikwa ono byonna ng'abirikoodinga agamba Haji twetaaga byakuwandiika n'abalaga miti gyonna gino ng'ozingiddemu neeyika bbiri ezeetoolodde buli nsonda erituukirira eri emmanga wali eri wajja ekisaayi ky'omupiira kye nali mpulaaningirawo bintu byonna bijja kuba mu birabo era saagala mugambe mbw ate ekintu saabalaze bulungi mube nga mulikoodinga bugagga situndha just nafuna musiraamu bw'afuna obugagga aba asaamungu bumukuumira kuba ekyokutunda ne kibeera mu byalowoozaako n'agamba mu bulamu buli muntu yenna yeetaaga ekiraamo kubanga omuntu yenna bw'aba nga alina ekintu kyakola oluusi weesanga ng'ate ayinza okuba n'ekyo kyakoze si yakiganyulwamu kyova olabawo engeri y'obuwandiiko oba bwetaagisa oba ekintu kyonna ekinnyonnyola obulungi ku nsonga z'abaaliko mukazi watuwuuno ng'ajja n'ekifaananyi n'omusajja yoono ng'amugamba ni omusajja yokweni yoyo swabirina swabiri awumu Haji banange omusajja simanyi gyali ndi mukubonaabona munnange ebyoŋŋambye mbunyirira kano ke kanyirira akasembayo emyaka giri kuba yali yanyiriza nnyo sijjagaana naye ate olubuto lwe yandekera omusajja n'abula kale omulabanga obuvunaanyizibwa naye muddusi yamyanya Haji yadduka gwemanyi ekireetera abagagga oba n'essente zaabwe butaagala zitoola kaagala zongerako kati gwe embeera gye wateeka okufuna mbuto obanga atola ku bugagga bwe ekyo tebakyagala kifaananyi nga bw'okimpadde ngenda kukuyamba ano yamusuubiza okulabika ni amuyamba mu ngeri emu oba endala nnyo era ng'amugamba nigenda kulwananga bwe kisobokera ddala eyo kyebando okulabika ni omusajja ono tumulaba kati ng'asooka amubuuza bulungi nnyo ludda omusajja ono gye yamulaba kati baamusanga kyebando bamusanga kyebando ono yamugamba nigenda kukuyambako nga bwe kisoboka omusajja ono abe ng'afunika era tumutegeeze bulungi nnyo nti gye yava yaleka omwana omwami ne gwe boogerako uno omusajja mugagga muvundu era obugagga bwe okumanya bungi tebukyawandiikibwa mu mpapula bula buteekebwa mu bifaananyi eby'entambi era ayagala ekatambi kano kabe nga katerekebwa bulungi nnyo nga akabeerawo nga kakola amakulu ag'obuwandiike teriyo kigambo kizito ng'ekyo ekyewulirirwa matu gwawulirwa era newankubadde obujulizi obw'empapula mu buwandiike nabwe bubaako kye bukakasa naye ate kino Haji kye yakola kyanjawulo nnyo anti emirembe gikyuka bulungi okubeera nga mukwano gwono omundaga olw'ensonga nti ndikesi newobeera toliiwo bw'aba kale nno ganga mugagga okikakasa ono yagaayo oba bugagga tujja munoonya otwala kino ekifaananyi alyoka age kino ekifaananyi ngenda kukitwala omanyi teriiyo kintu kirabika okuba nikyangu otuuka mikono gy'omulala omusajja ajja n'agamba nti nkumanyi era nga kakasa nga alina obukakafu obulaga nti akumanyi kubanga aba ayina n'ogenda ebifaananyi waliwo ebifaananyi ebibeera eby'omunda nga tisikyangu muntu yenna omulala okituukako kati omulala bw'akikwatako yaba akikutteko kitegeeza aba akumanye nnyo mukwano gwange kansuubire tugenda n'agamba kyonna ky'ogambye ku mukwano gwe tulina nze naawe wemba sikuyambye essaawa eno mba nkuvuddemu ku makya sijja kudda wano era ono yamugamba sigenda kulabika ninkomyayo ebigere byange nga simaze kulabika nimanya omusajja ono waali waakiri nja kuba nyinawo okulu
Efirimu egenda maaso. Kuba nandigambye sikimanyiiko nti olinayo omwana yenna. Ensonga z'abaana ezo n'ensonga soko zirekezo naye kasa mukwano gwange nkimanyiiko buli kimu nga bwe kitambula buli kimu nga Seruganda webale kukola munywanyi wange okoledde eddala embeera embeera omuntu olina okubeera n'okola okoledde eddala Bino byonna nga bigenze maaso n'okwogera abateddeko obujulizi buno babuuza oyinayo omwana yenna gwe tulina okulabika tuteeka mu bitabo byaffe. Efirimu egenda maaso Aji ngera omanye Aji asuula enkesa ebitimba n'asuula bw'agira ati n'anyweza kati alina w'anywezezza. Soko ukwate kasoda kwata kasoda Aji nanango nyesa kasoda netuva mpapula. Abaana ab'obuwala ennaku zino baagala nnyo empapula ezo. Era kasoda akaaga gwe tufaayo sente weziri sente diriwo ayo yenda maali ndakuwa buwe. Wazira musajja agaba maali aye nga bwengaba owulidde just gwonkobera ku kyabukobeza oti nti weetaaga maali nga ndeetabwa maali katoli kuwa soda yenywa gwe biva ku by'embeera y'ensoka luba nze nagonzaawo awo owulidde todda mugamba mbu ale sente zabuze njagala Aji tali kubya sente zabuze ali ku mboozi ya sente twazifunye nakole maali oli awo looya waffe afune engeri gye tubiteeka era agenda maaso n'okulekania alaga omukyalo ono gw'alina tayagala kulekania mukaabya emaali gy'alina nnyingi. Omanyi abasajja ennaku zaabwe ku nsi oluusi ziba ntono abakyala bawangaala ekiwererako ddala n'okusinga abaami. Kadi agamba nti agenda kulekania alaba looya amulage buli kimu kyonna bulungi era ziba siziri busa. Tugenda okwetegereza balooya b'omu ku bawuno ayingidde ye mwami ono gwe twalaba ng'agenda maaso n'okulekania alipootinga buli kimu alikoodinga. Ku bifaananyi biri ebyali bikwatiddwa bweyongerezaako empapula zino ekigambo kyonna Aji atali ku mudumu gwa mmundu kiba kikakasa bulungi nti byonna byagenze maaso n'okukola yabikola ategeera. Tekibulamu engeri gye kiri engeri gy'otalina mwana. Kati baabulamu ekintu kimu Aji yali teyazaala. Ekiraamo kino tekiriiko budde era buli kaseera wabeerawo ebiba bijja nga bipya ne biba nga bikyusa ate ekiraamo ekyasooka. Kati Aji ono engeri gy'atalina mwana ekyo kyekiraamo ekikulu ekikyaliwo. Naye nga teweerabira sayidi eri waliwo omukyala ali mu mbeera ey'okulaajana nga Aji ono yamubulako era baasembe okusinkana kyebando. Egenda maaso n'amataka gali eyo kale byonna byonna omukyalo ono babe nga bamusaamu ataddewo faamu yeri ekyabakuza. Waliwo faamu y'ekyayimba ey'ekyabakuza ey'ekyabadaaza neyo bagigateko nenteekawo wulira ebyobugagga. Efirimu egenda maaso basi Aji agenda maaso bamulaga bugagga bwonna bw'alina bw'ateekeddwa mu buwandiike. Ebintu bino nga bwe nkutegeezezza waliwo kye bayita next of kin. Bw'obanga ofunyemu obuzibu ani asookerwako gwe oba namba emu mu maali yo naye baliwo bavunaanyizibwa kuba emaali eyo bayiyo naye se omunaye Katonda yagiwa ggwe okuyisizaako abalala bafune maali kyova olaba ebeera nzibu. bamusumbwe mu maaso obulamu buno bwe buli. Omanyi obulamu tuba nabwo naye nga tebwesigika. Tubikola kati emugamba bino byonna bye tukola tubikola nga tunoonya ssanyu lyaffe naye era okusanyuka atali mukyala ebintu tebikola. Kyova olaba katimba njagala ebimu byonna ateekamu amannya ge omukyala awulira. Omukyala awulira nga bwe nakwesiga buli kimu looya wange nkwesiga bulungi mukyala wange waali yafuna omulala. Manyi bagamba nti abasajja ndooga kati endooga
weefunidde ekyekulya olyawe kayemala era neeyongerayo Aso olidde anzo wano nakasimu kanabatina kukubidde. kale nno okulayika ni olwoyo onajja mukyalo ono yadde yamutegeezezza dda nti ayina balooyo era naye ayinawo beyeesiga ennyo nga nabyo kale nno n'olw'ensonga eyo ddala era nkusuubiza nti wiikendi eneegenda ono yamugamba ni wekiba bwe kitunga bwe kiri wiikendi weneegwerako butereevu sande gyegenda okutuuka byonna byonna byoŋŋambye okukola sabbiiti ejjanja kuba tubina tubimaliriza bulungi kono ni kale yagamba okifunyemu obuzi mukyala nedda kasita faamu zonna ntegedde gye ziri embeera agyagala kyalo ono abanga tuli naye esanyumba nalyo Alina okubeera nga bw'ayagala. era agala mukyala we abeere ng'embeera gy'alimu yakwegazaanya teri byamaziga kwegazaanya kweyabya kwegazaanya sente ziriwo lwaki ate omukyala abeera munakuwavu nga ndi wano wano kati ne waliwo webanjagala ndowooza kasatu maliriza kale no ng'amaze okuleka neyogera n'omwami ono yakakasa okyalinako abaana abakyakola wakyaliwo ebirina okuleka ni bitereezebwa leero oli ku mulimu kale abadde agalabe ng'agenda maaso alambuzeeko omukyala sayidi endala ne wano we batudde wa omukulu ono gira n'onywako kasoda bwobugagga obukola naye se obunywako kasoda olw'olumu waliwo abagagga akola ssente omusajja n'aba ne ssente naye n'asiiwuuka n'oga ye omusajja ono okusiiwuuka kuno kwasiiwuuse kwa buntu bulamu Mukama kunkulemberere. kale no musajja mukulu kye yakola ng'amusibula abe ng'agenda maaso yengereyo ku mirimu gye nga nino ensonga ozitegedde bulungi musajja wuuyo yali mu maali yagibala byonna byonna era baataddemu agundi naye tugenda sooka tulambuleko wano bwana kino ekifo wetaaga obe ng'okimanya bulungi kuba naawe kitegeera gwe gwenkolerera essanyu lyange liri mu ggwe owulidde duniya ng'aja asituka genda maaso n'okuleka ndi alambuza nga mukyala gwafunye naye ng'alina gwe yayagala ennyo era n'alaga ni yamufiirako kwanza Kimu kiterere. So bwe kinaaterera n'ekirala kigenda kweyongerako kigenda nga kyeyongerako nawe tubadde tuvuddewo tuzaawa. ebintu bino byonna bijja kulayika ne bibeera bulungi Kati so njagala olabe emmotoka zino eri emmotoka gyolabe. n'amulaga ezo gye eziri wano singa za paakingi naye waliwo era ezize totandika kutambuza bigere enjogerweko nga sente zenkola wezitawera olira era ey'omugagga eyawukana eno mba njagala nebanga ekutambuza njagala obe ng'ogenda ogula obutungulu mu katale olinye eno owe ng'ogenda ka mu kyalo obe nga ovuga olide so nga tuzanguye tutyo tubeka ate nga tulima kuba tuswala buswazi kuba kati buli otambula omukyalo wange kutambula olina kuba kigalo ebbanga nga lyetolola myaka 3 ebbanga eyo ligenda okuleka ni lyetoloola Anif. Ado tuddawo. mutaka abajja atambula agenda okweregereza nakyalo ono ng'ali wano buli kaseera afuna waatula n'alowoozaamu ebirowoozo alina bingi ogenda okweregereza mukyala gwe baaleka n'olubuto kwegamba omusajja oli gwe twalaba ajjukira tuulya bagamba ku mwana nti oli yamuleka n'olubuto omusajja okuva leyamubulako nejjukira twakoma okulaba aja oyo ng'ate alina omukyala gwapepeya naye omulala naye olwekuba twasembayo mulaba lengera omwana bwakuze mwana akuliridde sajja yali yamuleka n'olubuto agezaako okumunoonya omukyala yali yazaala dda agenda maaso banoonya taata w'omwana ng'abuze naye baatandika okunoonya musajja mukulu yagaa taliddamu mulaba nga tamulabye naye yanoonyereza omusajja emyaka nga3 nga tamulaba omwana nga yazaalibwa dda nga talina wadde obuyambi bw'afuna kuva eri kitaawe
so nga munange kitaye w'omwana ono yali musajja mugagga nnyo kale firimu wano erinnya we liviirayo erya Son of the Rich. Musajja yagendayo n'avaayo ono yatandika ebigambo biraga ageza kugera naye omusajja yekennyini ekigambo okufaanagana kino kirina okunnyonnyolwa kingi kwegamba omusajja bwe yagendayo yerekayo we yavaayo ng'era yeye omwana yafaanana kitaawe embu ngamba njafuna akadde ng'embeyo naye kale nga bw'omanyi nawe ebintu yatandika omunnyonnyola emirimu gye bwe gibadde egy'obukessi engeri gye gibadde gitambulamu omwami oli tabadde mwangu wa kufuna nnyo kanzije nkulabeko naye munange nsazeewo mbe nga nkunoonyanoonyako nsobole okuba nga nkunnyonnyolamuko kati nga mugamba byonna byonna by'oliko niye omusajja nkikiye omwana abeera awo n'ampeeka kitaawe simanyi kitaawe waakumulaga kati oyo tebetagana omwana tannatuuka kuteeka nnyo ku nninga oyo ono omwana akubuza ekigambo n'omusirisa Morris nti tuyinza omunoonya ne tumufuna n'agamba munoonya bya bugagga kati omusajja oli bagamba mu musajja mugagga nnyo ndaba agamba ni naye munnange omusajja ono nandibadde munoonya omwana n'abanga nnyambibwako naye nga omanyi abagagga abamu kati kyogamba oyansulira awo tamanyi nti nali wa mugaso nga yampaana nnyo nga yakandaba waliwo omutwalira omwana abagagga bazibu n'agawonoonya byakubba era n'abantu bonna ku kyalo n'oleeta oyo omusaya n'omuteekaawo ne baleeta ono omwana yamugamba nti teri naawe ayinza kuleka ni yeegaana mwana we ono omwana kitaawe yagendayo n'avaayo yamufaanana n'amumalayo era talina wayinza kutandika kwegaanira mwana ono nti si wuwe gwe kyoba olina okuleka ni ogumirako nze kwe kunoonya ne manya wa omusajja oyo gy'ali kati olwo bwe naamubala balina kubala mubale nanywe mumbwa yali ya 10 nali ebijanjaalo byali byankome yamugamba ejja mubala nafula yamugamba oyo mwami tujja mubala asasule sente ez'emmumbwa asasule buli kimu mwana twamuguliranga emmumbwa byonna ajja bisasula byonna ojja mugamba weewolanga mumba wazikola mumbwa baziseera era bw'onkolera ekyo yakumanya oli mukwano gwa kale neyamugamba byonna beeyogedde byamagezi nnyo bw'onoomala okunfuna taata w'omwana ono bannange onooba onkoledde nnyo era ku mukwano gwe tulina tujja kuleka ntwongeddemu nnyo kuba by'otandika mbu ate mbalena bigoleka n'akamunguluza ate gyenti ŋŋamba naye nojja kunsonyiwa ku ebyo ono abadde ayogera biringa ebyakyana ekito mumbwa nazo tuzibanja omusajja omusajja analowooza ntwagala mujjamu ssente olwo byengoba olwo njagala okugenda bwe naaba nkomyewo nja kuba fu kale nno kiri naamalayo naye bwe naaba nkomye ono agamba nti waliwo bye mbadde njagala okulabika nisooka malirize naye bwe naaba mbimaze nja kukwata ekubundabike nga nkomawo era bwe nadda buli kimu kigenda kuleka nti kitambula bulungi nga bwe tuba tukibaze kati ngaasooka amugamba naye kakati gwe obulamu yo obutambuza otya okyali awo kuki kati ngaamugamba nina ekibiki byobala mukwano gwe baawo munange ate naakola ki naawe kati sawa embeera nga bw'ogitegeera era tuyiiya ne tuyiiya genda gyatandika ey'ekyeyi kati ngaera mukwano gwe munange akubuuzaako ate kyaliwo munange ekigaana kafendire maaki ako naye noono naye mukwano gwe alayika sindiga kuba yo nafu yandibanga mbogo yamutomera yo tekulekeramu wadde akasambagala ebbanga lyongera okwetooloola ebbanga litambula ebbanga nga litambulira ddala katudda ku ssomero erudda obunamba jatugende wali kale ono alina byagala okuleka ne bamuyambako nnyo bade bunsumbuwasumbuwa naye nsobola okubukola jantulabe waliwo obunamba obubadde busumbuwa ono kale yamugaa jambe nga nkuyamba tuli ku ssomero kale onamugamba nti olina okuleka ni ofuna lowes common gundi okitegeera kino kikuyambako mangu mangu gwe balagirira birowoozo oba atunuddewa
abamu bagwa ebibuuzo kulw'okuba babasomesa tebabaawo afunye munaamuyambeko ate ebirowoozo biri wala alowooza ng'alowooza kati onaamugamba naye taliiwo lengera gwe ebyegambo biwulira n'okusoma nga tewalidde kyankya manyi baga gava mu kulya byonna baabimulagirira naye nga talina kyamanyi ebirowoozo ebitambudde nnyo omulenzi ono jjukira wayiseewo akabanga njagala olabe neno tugiyingizaamu omanyi agane n'obukola lengera gwe bagamba omanyi kati kiwedde omanyi omuntu gwe basomesa okulayika ni akansolinga ekibalo obitegedde kumubadde bamugamba ng'obwongo buli ganda bwakyamye dda ono kyakola kwe kuyita munne jangu tuyambeko buno obulamba naye butawaanya buno kyemugamba mu bwongo bwakona kadi wano okozesa bodyman ekwefuula mudiribadda bodyman ekuyamba nnyo kati tukawandiikawo baabo bitegeera obitegeera bodimas yaani soko nnyonnyola ono nze bodimas ngitegedde ono tagitegedde mbu yaani bino biraga kitogimaliriza siwe kiri gyetaaga sente tolina siita kumande wali wano wali tulina bitabu school fees baba kyanoonya bodymansi baasa najja maama wagezaako ne mulenzi gwe zivira ne kubikyewe enkola ya baasa eyembise tulina buli lunaku nnyo katukabirira bukabirizi lino essomero twalizimbira mu maziga ssebo fayini kati ebibuuzo baba bakuwadde ebibuuzo ate oba olina osasula ssente temutumalaako mirembe ate waliwo baasa waviira mu kya school fees ozibanja obulungi n'atandika kuyomba kubanga ye bazisaba vava mu basomi olayika wajja kusunga gwe bagambye nno nituzigulisa malusu text books zomanyi byonna laboratories mukozesa ebintu kompyuta muzonoonye naye okusoma temwagala sasula kadi yamugamba abe ng'azingako ebibyave wano master munange beera n'ekisa musajja atunga batandika kulayika ndi batandika okulayika ndi bamuwa ebigambo ebingi era embeera nerabika okuba niye mutabukidde efirimu yiino musajja atunga bamutaamira era ogenda okwetegereza vaayo kwata kuba olabika okuba nyoddamuka yamugamba akwate kuba alabika okuba nyaddeeka tewali kasente tewali kusoma mwana w'omunaku abonyebonye kale banne bagekazaako omulayika bamugumya mulimu abasaakanya genda muve mu kompawundi abasasudde school fees mwana munene yagobaganya munne wamma oyo muveeko mukiga bw'atyo ekiga alina olugezigezi oyinza ogedi mansita kume naye muyise genda gira ano mwina mwe muleeta essomero yaffe mugenfulumafuluma kiga ne lwaki totulekamu agenda mwamu mumukeereyesa mufulume weteeka mu speedi mu nfulumayo yanguwa omuntu afuluma watafuluma mutusobedde kale banne bageze okulekani munange bamugumyagumya
mwerekere ukomaawo mwana school fees zino zaleetwa ekizibu Lona ebintu ewadobye. musajja atu yafuluma yajja nanveera nno Chakaye mwana imbere. mwana kyake mwana tujja tukonirako mwana kyali waffe mwana mukiga kiga wegende ate gwe munagamba gwe kutuga mukiga gwe ndi kutuga gwe kuno kwovumira abantu kwammwe olomala naye gankuba gwe lwaki ogerera muno obwenkanidawo togwanga mukiga yakuba amatama gano mukiga njakokoba gwe tamala no ganje ejja kunula ebiwawaatiro gwe ng'alinga asaaga weefude wamanyi omukiga mwefula bamanyi olowooza ekyammwe buli kimu kiba kyamaanyi mukiga bamufukamira mu biwawa nno nja kuwawaabira ngenda kuwawaabira gwe era ntuga nnyo mukiga ono omunyolo yali alaba firimu Hakiiki yamuyoola kiga ajja kuzaamu nampaka omanye omukiga ebyo biba byamaanyi kati okutegeera kwa mpaka owakana mansa wuno Hakiiki andi bubi Hakiiki ndeka Hakiiki ndugaho Hakiiki ndekuzadi Hakiiki ndugaho Hakiiki bereka naawe Hakiiki tugende toka kimanyire nti omwana ogu alina oluganda ku headmaster amatuleke Hakiiki todda mu bintu ebyo nze nkukuba labayo omukiga ale natandika yamusabula oyo abadde ku ttaka nga teyekyanga mumpe kumba alengere bamumukwatiddeko muleete bewagawaga nnyo muleete mutemulage njamwamira mukiga ngenda kumuteero ojja kukitegeera leka mulage anti agambe w'amaanyi kwederi naawe twala eri akalaki mutee fula nnyo b'amaanyi njakukuba nze sono mujja lifulumamu ne weebuuza mu kigono nannyini ssomero amuyita atya munange ku bbanga eryali lyetooloola maama aba ali wano mutabani we bamuzizza enseenyiga baddaage enseenyiga omwana agenda okudda obuuza omwana ki kye bamugobedde nga school fees tewazimalaayo naye Mukama Katonda ekyokola kyekiriwa mwana wattu taasome leero fe abanaku tetuweerere ku baana kale maama yamutuuza wansi asooka abe ng'ate amweweeza okusookera ddala mukazi wattu obwavu bumuli bubi nga naye kennyini olumu ebirwadde bimusumbuwa yabuuza kyalina okulekani kyakola okulekani yabeezaawo essanyu ewaka wano namune mwana wange essaaga olayika okubanyuka abanya ate namunange naye ekyokola tunaakola kisirikawo mukwano bino byonna embeera si nnungi embeera yakuyiiyayiiya njagala olabe siina yadde kyenina wadde kati nange neebuuza kyengenda okukola sikitegeera maze ebbanga obulwadde bwennuma tewali mulimu gwonna gwakola gweyinza okugamba ni guleeta akasente embeera yonna eriwo yakulabika ndi yakuyiiya buyiiya namwana wange Kamada tugenda kuleka ntukola tutya Kama Katonda yanatusaasira naye ng'ebyokola situmanye kyava ayitawo n'omwana we ate anaakola ki banga lyetoololera ddala kaseera wabawo akabanga akayitawo ano oluvannyuma
kuba kadi maama yagamba kiki ngenda okuleka ninkolera omwana gwe kiki obudde obwekira abakozi b'ensawo n'obakola nnyo ontomera ono agenda okweregereza omuntu amutomedde agenda okweregereza omuntu amutomedde ng'agenda okweregereza mutaka alinga amumanyi kajukira omwami ono yali yaleka bulungi nnyo maama w'omwana olwo namuganika ngende njiye ne bwe ndiba nkomyewo tulirabagana ne tubaako kye tulaba kadi amusanze mutaka atambula amwekanze bwekanzibwa buli bbanga eriyitawo omuntu akyuka agenda okumwetegereza nga yali yakyuka dda sokumbuulire bulungi kani gamugamba sokumbuulire eno oli luddawa ebyokusoma byagaana Kamada ono wanifa kali ogenda okweregereza omwana ono ye Kamada yadda ku street era ebbanga ery'emyezi 3 eryali limaze okuleka ne baamugoba okuva ku ssomero nnyoko we yali yamufaako yuki alina ekimba ekimuluma kati Kamada ali ku nguudo yukira ono yali mukwano gwa nifa nnyo era yamusuubizanga okuleka ne yamuyambako mu mbeera emu oba endala musajja atu yazikubamu ebintu by'ensi bizibu nnyo bannange Mukama Katonda bw'akuba ataakubira ddala nejjukira bagamba Mukama Katonda takuba muntu gw'atayagala buli Katonda waakuteeka ennyo mu mbeera ey'ogezesebwa ennyo manyani waliwo oluggi lwakulaga olwo oluggulu era lwayagala olube nga luyingira oluusi buli muntu yenna alumizibwa nnyo mu mbeera eya bulijjo naye nga waliwo ekkuba erimugguliddwa ly'abatalaba olabye mubonyaabonye mwana gwe kale nno omwana ono yabonaabona nnyo tenakufa yagamba kubya kitaawo era baali tebalina bwe baatuuse ku taata w'omwana ono okuba nga abamuzuula mukazi wattu yalina empisa nga simbi mukazi ono yali kwegamba muntu mulamu nnyo era ng'abantu kale bamwenyumirizaamu naye najja agenda mu by'omuzannyo Mukama Katonda ebintu bino nga si byangu bintu bino si byangu yamugamba ngenda kuleka ninkuyamba mu ngeri yonna gye nnaaba nsobodde era ng'amugamba ningenda kutotandika okuleka ni obeera nange kwata oyinza kusanga mwana wa mukwano gwo ku street ngaawo nga mutuufu embeera gyonna gy'alimu enyigiriza n'omuleka ku street kw'omusanze yamugaa tugenda kwasaganyiza wamu tusobole okuleka ntumanya ye kitaawo kiki ekyaddirira wamunanga oli mutabani wa muloodi kitaawo yali musajja mugagga nnyo naye tulina okuleka ntumanya wa gye yalaga kwe kuyitawo mutaka asobole okumwongerayo njagala olabe efirimu egenda maaso era twagala tube nga tumanya ludda gye bigwera ne sinema yaffe eno munange ebbanga nga lyetoloola ano tugenda okuddako mu yafeesi mutaka gye yakoleranga ono aji onage eggulu lwatambudde lutya kampuni yali siivinze kitya baagala nnyo manya sendi kampuni zeefulumya eyingiza etya nga wetwetanya initiative awo naagenda maaso n'okulaga kampuni sente ezayingidde zino zonna zaabanga kampuni za haji yabadde yategese empapula zonna okulaga sente ezafulumye ezayingidde bizinesi tulina okuleka ntitugikwata bulungi si kutwogerera nife abagisuula naga mwafunyeyo abawala olunaku lw'eggulo ndaba 35 kampuni yeetaaga nnyo abaana ab'obuwala kampuni eno
tulabe. Aha. Ngenda maaso n'okubalirira. Kaakano bwakya ku makya musajja mukulu yakwata Kadoogo n'amuyisaawo. Bw'akwata Kadoogo yamuleeta. Wano mukyebando batuga Kadi bajja banoonyereza mu kyebando yonna. Banoonya omwami gwe bayita Aji. Nina mwe mbuuza bubeera erinnya nga lya Bitege. Aji wali omu mu kyebando. Muyina okugira mube nga mutubuulira kuba kati kyetaaga omuntu atalina linnya nkulagirira ntya. Nange musajja oyo yali omugaga asinga mu kyebando muno. Musajja ali w'amaanyi omusiraamu oyo. Naye yabeeranga eno naye tumanyi tunoonya tumanyi wawe yadda weebityo. Oba muli bambega. Oba muyinza okuba munoonya omuntu nga muli bambega. Kuba okunoonya omuntu gw'otamanyi kyewunyisa. Ano ono yabayisaawo. Kirabika Aji gwe banoonya ayinza okuba nga bannaffe bamanyi waali. Efirimu egenda maaso. Nga bayitawo kale nno bw'amala okulekaani abaleeta bulungi n'abalagirira ye waasuubira bamusabira ssaala anti omuntu atalina kyekkuwa akusabira ssaala Mukama Katonda yadizaawo ebigere by'otambudde we babadde byavunaanyizibwa. Kaaka ne bamala omuleeta janga. Bamala omuleeta baatuuka bulungi nnyo mu nfo. Kwe kutuula erudda baratafuta Haji baramutafuye. Mulimu kya munange tuula wali amuga asembereyo waliwo naye oba otunula ng'okuddugala totuula muleza. Kali mukulu ssebo oli client wano kiki sooka otubuulire. Kadi agamba mu bbanga erize liyita. ekindeese wano Ebbanga erize liyita waliwo ebintu ebyabeerawo mu myaka egyo egy'emabega. Era annyonnyola ezimu ku nsonga enkulu ezimuleesezza. Aji ono yali yayagala omukyala erudda eri gwe baali bayita Nakabulwanifa. kuzaayo bigere Atandika okugenda maaso n'okulekaana ennyonnyola ensonga emuleese agyogerera. neerabireko Yagamba nga tumaze okuleka ntumanya gwe tunoonya we yali ali. Ne tugaye tujja kuleka ntutambuze tuwulira buwulizi ne tusalawo tube nga tujja tulayire ddala omuntu oyo yakola obuvunaanyizibwa obumu naye n'atabutwala nga nsonga. era omwana we Kadi ng'agamba ni Nakabulu baaleka bamuzaddemu omwana. Aji Kadi Aji omwana ono y'ono. Aji gamwogerako ye mutuufu. Haji oyo nali simumanyiyo. Ono yagenda maaso n'okunnyonnyola bitono byali amanyi ku Aji naye yali akimanyi nti mukwano gwe tasobola mulimba. Kakati mukulu Morris tugenda kufuna enkola kitugenda okubayambamu kunoonyereza omwana bw'aba wa Haji. Bano bagamba ekibi Aji yali katazadde mwana. Era ekituufu kiri nti tebaali tebakasani Aji azaala. Kadi bw'ojja n'omwana n'ogaa ni Aji yamuzaala oba olina kyonoonya ekirala. Ono yagamba tuyinza kubagoba bugobi kuba munange ebintu ebimu biba bituufu nga bizu byakkiriza ne bituufu. Naye tugenda kukola okunoonyereza okutonotono kyonna ekinaaba kizuuliddwa tulabe nga tuyinza okuleka ntuyamba munange abantu. Egenda maaso.
nga batandika okujjayo archives bagenda mu archives nga bajjayo ono ibe baterekanga ebiwandiiko bya Haji Boniface efirimu bagiyita Son of the Rich, omwana w'omugagga. bye basembayo ku likodinga ku Haji byali biraga teyazaala kati gwe basanga ng'atandika okunnyonnyola omusajja yaleese ensonga eraga ne Haji yalina omwana. Omusajja oyo bagenda mukolera ki? naye nga sina kodi yonna obakwatudde kodi yonna neeraga nti wa Haji nga tanna kaakati ekyasinga okuleka nikyewunyisiza ddala tewaliiwo kiwandiiko kyonna kye baali bakoze ne Haji ng'alaga nti alina omwana gwe yali alesse. abadde agamba atya kati ye kikyannyonnyola ku nsonga eyo alese omwana aŋŋambye alina omukyala gwe yamuzaalamu ebigambo nga bitandika ovaayo yamuzaalamu kati nga gani bbanga ddene nnyo Haji yali yaraba omukyala ono naye nga Haji yali yabalaga omukyala omu bano. Kati waliwo omukyala gw'ataabalaga oba Haji yagenda minus plus zonna n'alaba ekintu tekimukolere mukyala n'amusuula eyo. Kuba abaami abamu osanga ekintu ne kyetiriba osanoga wayi kambeeko engeri gye mbaako gye nkimaliriza. Kati Haji alabika omulimu yagumaliriza. Efirimu egenda maaso. omwana kyamujja ku sipiiti wamusiŋŋaanye then omwana ono ng'agenda maaso nga nnyonnyola eyaleese omwana mu yamujje ku luguudo oluvannyuma lw'okuleka ni maama we yafa. Banoonyaako taata we nga Haji ono taata we nga akyaliwo naye ne balemererwa okuleka ne bakola ki bamufuna. So maama yagenda okufa nga Haji era akyabuze. Many cases concerning that. Agamba ntulabye cases oba ebintu oba ebifaanakanako ng'ebyo oli najja n'agamba mwana Haji ero mutuukayo mutwala ku musaayi nga tatabangako. Kadi sente ezo ez'okufulumya kuba abaana ba Haji ye yali yagira naye kali eky'abaana abajja nga bawoza bo baana ba Haji ebyo bali mu bintu bya kwekulukunya ku bugagga bw'omusajja. Twagala nnyo obukakafu. Either omwana mutuufu oba si mutuufu. Tulina okusooka ne tumanya ono yayogera ebigambo bino byayogera bya mazima aba bya bulimba. Musajja mukulu wuuyo. Naye buli bwayimirira bw'ati yeegolola nga Haji era. N'engeri gy'ayimirira maaso gano galina engeri gigalumbamu aga Haji. Twala ku musaayi tukugyeko omusaayi ebakebera nga teguteredde onyonnyole lwaki. Kale bamubuuza ono yamulese gwabeera naye. Kale asooka namubuuza bbanga kiri amaze nga bali bombi. Maama we bukyanga afa bbanga eryo lya myezi 3 koyindigi kale ewo n'obadde obeereyo bbanga ki? Maama we abulako ntalabuusi afaanane Haji. Ne bana ababuuza ebibuuzo bakirabye dda naye baleka tebaagala kumutwala eri Haji. bbanga kyeriisewo bukyanga wafa. Ekibuuzo bakimubuuza ne bakimuddamu nnyoko bukyanga afa bbanga kyeri akeetooloola. Tajjukira yawunga nnyo ng'afiiriddwa tabanga yawunga okujja wano era nga bwanazzeewo amaze kuwunga anoonya waawumuliza kuwunga kwe. Musajja atwayogera mpola mpola kuba munange ekifo kyozzeemu obuzzi oyinza obutakikoleramu nnyo ddalo nga ni okay.
lwaki bwe yafa ate kiki ekyakujjawo yali abira mwali kati gwe maama bw'amala okufa lwaki tewasigala gye wali obeera? Omuntu nga yakuzaalira muzigo n'agukulizaamu bw'amala okufa landiroodi afuuka ennumba aba takyali muntu. yali abeera wa jjajja kati jjajjawo mulamu gyali yafa. Kalina ebizibu omwana ono alina bingi bambi. Jjajja yafa we baali babeera gyali mizigo gya jjajjaawe. Kati ate ewa maama wamwe oba toyinayo bugabane. Era bajjajja bayinza okukwatibwa kaseera ako nakwatibwa kafa nsonyi. Bakwatibwa kafa nsonyi naye otuuka ebintu ne bibanga birala. ojja otya okutuuka okubeera ku street? Kati ogenda otya ku luguudo? How did you go to the street? abantu bafeeyo ne balitwala. Baabo nembuuza otuuka otya ku luguudo? Naye byonna mutaka akyabigenda maaso atunulatunulamu awo. Okay. Biki byoyinza omanyi nke byali bikwatako maama wo? Bagenda maaso n'ombuuza ebingi ebikwata ku nnyina naye nga alina kyajjukira. Osobola okupitirayitiramu. Kati sooka otujabuliremu awo. Kiki wali omanyi ku maama wo? Nani musajja ati omwana nannyonnyola ki? Naye nga jjukira bambi mu buto bwe bwonna yagalanga nnyo okubanga amanya taata we. Naye nga bw'omanya abazadde amugamba gosuloole. Yamugamba gosiro ndaba oduma. Kubeera kisoboka. Olw'ensonga nti tusobola okukola okunoonyereza okusinziira ku ffe kye tumanyi musajja ono yali talina mwana. Ogenda okwetegereza ebigambo ebitandise okujja. Abiranga si ekitaawo. Bagamba nti naye tujja kukola okunoonyereza tuzuule nti gye yali akuzaala musajja oli yafa talina mwana. Ne baleeta eggulu erikyasinza ogagga. Aji gwe banoonya yafa dda. Aji oli bw'abanga ye taata w'omwana ono eno gye bayita mulekwa enfuuzi. Efirimu egenda mu maaso. Yagamba kuba Uncle Morris. Yaletera okujjawo mu mirundi ng'ebyo. Kale byonna Uncle Morris ono yayambanga omwana ono. Era bbanga lye baanoonyanga taata w'omwana ono Uncle Morris naye yali agezaako okuyamba. Kyokka na Uncle Morris naye yali kyali wa maama we just bakyali. Ebizibu nga binajja. Kale n'embeera eno tukubiriza nnyo omulanga eri abazadde tetuganye muno oyinza okuba wafuna omukyala n'obanga omwagadde naye n'ate n'ogenda sooka omanye gy'ovudde kiki kyoleseeyo. Kuba kati okubanga omwana ono ekiriko kyakubonaabona. Era mu kaseera kano epulaani yokka yali esigadde. Jjukira Aji yafa yayina ssente empitirivu. Nene bana abazitereka tebaagala nnyo Aji abe ng'ayinayo omusaayi. Ab'ebikaawo tebayagala batereka emyeka gyabwe nga giijo then ogabana ku ddirire. Naye omwana ono bw'aba yazze ate n'akasibwani mwana Aji kitegeeza yatandise okuwa wooda kati. Kuba mwana wuuyo mukulu. Kati ono yeesibye nnyo ku DNA. Ne bali bamugamba oba okyagala gwe okissaamu ensimbi. Si byakutulemerako nnyo. Lengera looya. Balina agenda okubala bati nga n'amakooti baagajja ku byabugagga by'omugenzi. Looya tukoze bubi Aji ayinza okuba omwana yamuza. Baamulabye edda olutwe. Baamulabye dda naye bali mu muwanvuya. Ebyobugagga bino ebyabagenzi kale beewuunya nnyo ekintu kino.
Haji kuba nti ayinayo omwana kale nno nga wayiseewo sabbiiti emu tugenda okudda erudda musajja mukulu aba aliwa jangu baakikakasa nti omwana yali amuzaala engeri gyekiri nti Haji ono gwe yali yazaala DNA ezaavaayo nga ziraga omwana ono yali azaalibwa Ssenkagale bulungi nnyo era nekikakasa ni Mutakona Aluuna agenda kubanga emaali ya kitaawe yagikwasaganya. So nno ne firimu yaffe badde manyikiddwa nga Son of the Rich nerabika okuba nitusse ku nkomerero yayo nate nga bulijjo okuba mu bannaffe aba Skylight Entertainment. Eniyo bwetyo begenze mwebale kulaba abankuumire.